Brian White mu mawulire agakagwawo azirikidde maaso g'omulamuzi asabye ettaka limumire abulako kufa kwerere mu mazire g'obulidde ago akaba musajja wattu avunanibwa omusango ogulimu okufa kw'omuwala ayitibwa Nalubwama Caroline eyafa ate omwezi oguwedde awo mu makage mu bitundu byeyo. Kakati musajja mukulu ono aleetedwa ku kooti n'akaba maziga era omulamuzi akakiddwa n'okugamba musoke mu muzeeyo. Brian White abamu bali ku social media bagamba mbu yeekoze busolosolo semendera nga bogenda mbu kubanga okiraba kyenkusaba sokola kinge njagala osokola be muzi gye nkunyole ate biki ebibaddewo. Ajja police mulina bulungi bampita hanze njagala ompulize bulungi nnyo. Brian Kirumira ajja police mulina bulungi tayalina wajja kuyita kakabaga kwana gati akekirugo obweda mu muli akaba mu maro kati uya arabi avudde mu kaguli wali asirise kati lwaki taka obulume buwanye ye moroka dwaliro ne bwakola atya omwana wange teyatambuzi ate namala na numba lwaki bwabera ku interview numba kasajja kanaku nze nakalisanga kasirusiru kati lwaki sasobodde kwogera na mulamuzi oba kuwuliriza mulamuzi nga Wizo tokuba anumba mu media nakataasa nze nali kalisa omwana wange mpozi nga muzimu gwe gumuliko gwe gumutuka neti yattante bukyanga abadda yattamu wange nakigambirawo day one nga mutwalo muziika babaddatta babadde simple nnyo bambi bunyabo ne kanyabo yakatta nga Brian White ayogedde Kasuku tamwogeredde bigambo birungi era mubuuziza Brian White ofaaki ne Kasuku nangamba Junior Kasuku talina mukwano. Brian yabiŋŋambye kasita ne mu interview gye ebiri aŋŋambye Junior Kasuku talina mukwano. Nangamba Junior nayagala Kasuku namuwa ssente nga bw'aba alina kyayagala ajja gye ndi naye afazaali Kasuku yandinkubidde essimu
kwegamba nga ayogeza bulumi. He feels like Kasuku yali mukwano gwe mbwera yani mukubidde kale ku ssimu n'amubuuza nti owange ensonga eno eri etya. Byebyo munnange biwanvu naye eddwaliro lyalimu eddungi liri awo ku Ntebe Road naye sirabyewo bapoliisi bamukuuma. Kanabeeko omwogezi wa poliisi ng'agamba nti bamukuuma. I didn't see any police officer. Although kale ogendayo si kyangu kubanga ffe tutuuse mu ddwaliro basoose ne batulindisa like ayogera ne baayagala. Not everybody. But ebiwundu byabiyina ebigere byonna nabirabye byajja like engalo zajja ekyaddala kyo yajja. The fact is he has wounds. Simanyi zajja gisitya. Kati aŋŋambye omuwala engeri gye yafaamu mbu Bran White aina boys quarters. Nti kati omuwala yali yeebase mu boys quarter. Emu ku zi boys quarter omuwala gye yali yeebase. Nti nga yeebase wansi ku mukeeka. Nti kaakati eyo ekyo ekisenge omuwala kye yali yeebaseemu mu boys quarter mbu bakikoleramu ebintu bingi like it's not a bedroom as such it's a room mwe bakoleramu ebintu bingi. Nti kaakati mbu waliwo wa boda like oba abeerawo waka mbu yali asumuludde boda. Nti kati Bran White kati obudde nga bugenda buziba mbu n'akwata kando agitwale mu boys quarter. Nti kati teyategeera nti room erimu amafuta. That Bran White ye teyategeera nti room gyatwalamu kando omuwala gye yali yeebaseemu erimu amafuta. Omuliro ne gukwata mbu yo olwakuma bw'ati ekibiriiti mbu omuliro ne gububuuka omulundi gumu ne gukwata. Kati jjukira omuwala ali yeebase wansi nga yeebisse essuuka. Nti kati omuliro bwe gwabubuuka omulundi gumu ye Bran White n'afuluma ebweru nga tamanyi nti mu luumu mulimu omuntu. Agenda owulira omuntu nga aleekaana. Bannanga omuliro gunjokya. So n'addukayo munda agenda ataasa omuwala. Naye mbwe ate omuwala yali yeebisse essuuka. So kati omuliro omuwala ne gumwokya. Naye ne Bran White naye bw'otunuulira amagulu gonna gajja. So that's the story. So abaagadde ebisingawo please mugende ku Saimo Official ku YouTube mulabe how it Museveni siko addressing na comment kuona pulira usiku Museveni nakwata esente zake najja mu masoko nosikiriza nogamba mutabani una idea Museveni tekera denge ebisajja ebifana binjuza batuso kuteka watu bage mukaliroti bataka kwa muri yako ni bwana nkokaka sanga sinafanya nje kufako do mtu the same Sina mtu yenda. Sina mtu yenda. Sina mtu kwenda nisa sina. Sina mtu yenda kwenda nisa. Monda de police. Monda de ndoke. Buli wamo. Chichita mutegeza. Weka suko. Muri de senti. Ndaye bakakasa ne kunda kubangolo bajomba. Lugenda kubera weruki. Nganango obulumi bwange bwenina. Mutakakasa mulufuna. Tumule muko katono tugenda kuma otweyongere ne interview no tugenda White
nafuna abalabe abange na buli omu. Avunanibwa omusango ogwalimu n'okufa kw'omuwala ebyaddala maziga amerere katonako lejjo mukyala we ayitibwa Daisy Nalunga ono yavunaniddwa era n'atwalibwa kwa limanda eruzira mpaka na kusomezi nga 18 omwezi ogwa Desemba. Wetwogera ono yavunaniddwa n'abantu basatu emboozi eno abantu basinga ebyaddala babadde beebuuza kati ate alinga prime suspect aliwa aleteddwa ku kooti olunaku lwaleero bino bye bibaddewo nga sinda kulaga katambi. Brian bamulese ku kooti okusobola kubanga omulamuzi awuliriza engeri ye n'okuvunanibwa mu butongole. Jjukira ono baali bamukwatira nga bamuteeka mu police custody yadde nga abadde akyajjanjaba. Brian White omulamuzi akakiddwa okumuzisaayo mu ddwaliro n'ensonga nti ate embeera etabuse. Njagala bikulaga nga bibadde ekintu kino ebyaddala njagala nawe obyerabireko. Brian White kata